agenda ku YouTube yo nyigamu Redison TV o subscribing ku channel yo okwatane ku kideo kya notification oberenga tomisinga bubaka bonna kakati omuntu yenna ali okumpi ne Honorable Joyce Baagala Ntwatwa omubaka omukyala akikirira Mityana district mu parliament ali ku kadi ya National Unity Platform era nga president we Robert Kyagulanyi Ssentamu bwanga oli kumpi ne Honorable Joyce Baagala nsaba omumpeera akatambi kano oba gwa akafunye akalabira no ku Redison TV nsaba okasharinge katambuze paka we katuka ku Honorable Joyce Baagala Ntwatwa kubanga madamu Honorable ekisoka totuukikako obuli awo twandibadde tutubyogerera wano ku mpewo Emabega kawo nga president tanaba kubanga agenda mu Western Uganda mbaddeko mu district ye Mityana ye waka njagala message eno gwagirabo ogintusize wa Honorable Joyce Baagala Ntwatwa Honorable mutu mugenda tukubisa mutulabisa mutuleetera ebizibu mugenda tukola bubi kubanga tetukyalina kye tunnyonnyola abantu iffe bomanyi ne botamanyi twalwana Judith n'abakooba olw'ekibiina kyavaamu ekya NRM nenga botuka ku ground nofuna endowooza z'abantu nawe kenyini n'olabako abantu batandise okujulirira n'abakooba owa NRM Honorable Joyce Baagala otugenda tukola bubi Honorable Joyce Baagala ogenda tukola bubi nkugambye abantu batandise okujulirira n'abakooba abantu tebawagira NRM nze ekyo nkikakasa Emityana abantu tebawagira NRM era Emityana NRM tubadde twagigobayo naye akalembereza akasigadde Emityana kali mikono gya Honorable Zaake owa Mityana municipality kali mikono gya Kalwanga owa Busujju constituency naye omubaka omukyala akikirira Mityana district n'abamu kubesijja kwogera mutukola bubi mutulabisa omuntu yenna asobola okutukirira Joyce Baagala nsaba omumpeere video eno ekyalo bakiyita Mpongo waliyo eddwaliro eryazimbibwa nga lya gavumenti eddwaliro eryo Judith n'abakooba abadde mabega nnyo engeri gye yali minisita abadde mabega nnyo w'enteekateeka z'eddwaliro eryo n'abakooba nga omanyi abantu ba NRM ne batandika okukola emivuyo gyabwe abantu nga bomanyi tebakyawa NRM oyo ne bamuta ne basigala ku babaka be baagala n'ekibiina kye baagala ekya NUP n'ababaka Luchamuzi David Kalwanga ne Honorable Joyce Baagala Ntwatwa omubaka omukyala akikirira Mityana district wabula Honorable Joyce Baagala abantu baalajana nga bakubira amasimu ku nsonga z'eddwaliro eryo zesijja kunnyonnyola engeri gye wabaddamu ogimanyi abantu balina obujulizi obwa audio zo sijja bipuleyinga wano sijja byogera wano kubanga nange kenyini bwe mbyogera biswaza eyo arrogance engeri gy'obaddamu engeri gy'oyogeramu n'abantu oyinza okulowooza nti kino okola kikyo nga ggwe naye olina ekibiina ky'olipresentinga olina omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'olipresentinga abantu bagenda kukyawa pulezidenti waffe lwakuba bantu nga mmwe Honorable Joyce Baagala nsaba weetereeze ogenda kuleetera abantu okukomyawo NRM mu kitundu kyaffe gye tubadde twagoba tebyakoma ku ddwaliro Honorable Joyce Baagala ebintu bino byenjogera obimanyi abantu bakusaba ssente ez'amafuta bateeke mu mmotoka basombe ebigoma bye baabawa nga balina bwe bagenda obbisa somewhere engeri gye wabaddamu ogimanyi abantu balina obujulizi abantu balina audio zo ng'obagamba bigambo bye wabagamba Honorable Joyce Baagala ebigambo bye wabagamba sobola kubyogera wano ku mpewo naye mbadde sirina ngeri yonna gye nkutuukako njagala omuntu yenna akumpere message eno ogifune weddeko kubanga ffe mutukola bubi mutuleetera ebizibu tetukyalina bye tunnyonnyola bantu ffe tubeera ku ground ffe tutoba n'abantu be muba mwonoonye ffe tutoba n'okuzza erinnya ly'ekibiina ekya National Unity Platform lye muba mwonoonye mwe mulina ebifo mufuna omusaala ffe tetulina bifo tetufuna musaala naye tubeera ku ground ne tubabikkirira tubeera ku ground ne tuzza erinnya eryo lye muba musse Honorable Joyce Baagala maama Mityana bambi nkusaba twagala nnyo NUP tukwagala nnyo naye njagala ojjukire oli presenting ekibiina nga National Unity Platform ekyo olina okirwanirira era olina okwekomako olw'ekibiina ky'okiikirira byenjogera obimanyi Honorable Joyce Baagala nakusindikirako message emabegako nga njagala okusisinkana nange bye wanziramu obimanyi era sijja byogera wano naye nkusaba busabi kyusaamu weddeko tukoye NRM mu kitundu kyaffe naye Honorable Joyce Baagala ogenda kuleetera abantu okukomyawo NRM tukolera enkyukakyuka naye ate mulimu abantu abamu nga mutumenya oli mubaka wa parliament abantu bakubidde essimu baagala mafuta imagine ne bakwatira emitwalo 5 n'ogibawa ne oba tozibawadde naye n'otabagamba bigambo bye wabagamba bye sisobola kuleeta wano bye sisobola kwogera wano kuba nange kenyini wembyogera nange mbanga akuba ekibiina Joyce Baagala Honorable Joyce Baagala bambi nsaba weetereeze ng'obudde bukyali nsaba weetereeze ng'obudde bukyali Judith n'abakooba ng'ogyeko ekyokuba nti wa NRM ng'ogyeko okuba nti y'omu ku babonyabonya abantu ku ground omuntu obutonotono bwe yakolanga butandise okuleetera abantu okulowooza nti abantu ba NUP tetulina kye tugenda kukolera abantu
Nenge ekyo bakijja kuki ku bantu nga mmwenze gwali ku Red Zone TV. Emitiana abantu abasigadde okubanga bacha representingako. Kuliko Honorable Kalwanga achikiriza Busujju, kuliko Honorable Zake achikirira Mitiana municipality. Mitiana South waliyo bantu balala oyo wa Dipirumu, Mitiana North waliyo wa NRM Kibedi. Tubadde nga abagobye NRM Mitiana district. Honorable Joyce Baagala ogenda tukola bubi. Oli muganda baganda bagambe enswere kwagala ye kugwa kubwa. Sandi kugambe bino wano singa mbadde nkutuukako, sandi kugambe bino wano singa mbadde nagwe nsobola okubiyisaamu, sandi kugambe bino singa abantu tewabaddamu nga wabaddamu. Wamata naba kubanga subscribing ku Red Zone TV, genda ku YouTube yo nyigamu Red Zone TV o subscribing ku channel eyo okwate ku kideshe cha notification ogenda kuba to missing abubaka bonna tukyakuweereza. Nkomawo ne programu ya femanyidwa nga the political archives tugenda kubanga tukuwa ensonga nga bwezali weekend yewedde tugenda kubanga tukomawo nazo wano. Ate tulinayo ne programu ya feyolwegulo eyokulaba week bwetambudde president we yali atalaga ebitundu bya Western Uganda embera bwe yali bwe yatambula bwe wagira botya ate nga bwe twetegekera olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi nga 4 tugenda Mayugwe abantu be Mayuge tujja president agenda kuba ayingirawo nnyo mu district ye Mayuge mu kawefule okukusaba na Uganda n'okugula offices z'ekibiina ekya National Unity Platform bitundu bya side eyo bwe banga mu Western Uganda gye baade batugamba nti tulina abantu kati ekinabeera gye baade batugamba ate gye tulina abantu njagala okifumiitirizeeko. Red Zone TV ffe tuli betegefu okubanga ensonga zonna tuzikuweereza nga bwe zinatambula so nkusaba tegeka datawo charging essimu yo ogenda kubeera ku Red Zone TV essaawa yonna naye nkujjukiza nti bw'oba tewalabye mubaka akukiikirira nga wa National Unity Platform nga nawe okkiriza mu National Unity Platform mubaka we tewamulabe mu Western Uganda nga weera werekeddeko president notamulaba mu Northern Uganda ng'era tawerekeddeko president notamulaba mu West Nile ng'ennaku z'omwezi 13 nga tawerekeddeko president. Muteekeko question mark. Sebambulidde Patrick nze nkuweereza Red Zone TV atanaba kubanga osubscribing aginyigeeko tubeere nga tutambula wano we tukomye tugenda kuba tukomawo ne programs affe nga bwe nzikwanjulidde wano ku Red Zone TV tuli live.